po jako akawuwo babeera mbu badde bakitandise naye bw'abadde atongoza kaabuyonjo zino ezizimbiddwa kampuni ya Arab Constructors ng'era eri ku ddimu y'okuyoyota oluguudo lw'Ebukakata n'enguudo endala, meeya wa divizoni y'Ennyendo Mukungwe Mulindwa Michael Nakumusana yeebazizza aba kampuni eno olw'okusalawo ne baddiza ku bantu b'omu kitundu kino nga babaterawo kaabuyonjo eziri ku mutindo, bw'atyo n'asaba abantu okuzikuuma nga nnyonjo. Kakati omusimbi ogwo batuwaddeko akayukana kajja kuyamba ekitundu bulungi. Mwegendereze nnyo era ndowooza okukalabirira kwetaganya ow'omuliraano nga y'omu kubalabirira akantu kano kubanga ebikavaamu binaaba ebibi ebyo bijja okusinga okukola ki okukosa, naye bw'abeera akalabirira naye amanya bwe kawunya kawunyira mu njuyi ate okutunula obuki obulungi. Elias Hussein nga yakiikiridde aba kampuni ya Arab Constructors agambye nti ku bintu ebikulu bye balowoozaako okussa ku luguudo luno ye kaabuyonjo ey'omulembe, anti oluguudo luno lutambulirako abantu bangi ate nga bava mu bitundu ebyewala, kale nga basanga okusoomozebwa kungi oba olyawo ekiviirako n'obubenje. okuviira ddala oluguudo lwetandikira twagezaako kuengejinga meeya ne ba stakeholders n'ekifo kyabwe ekisembuzo okumpi okuteeka ekifo kino bwe tuli kifo kya gavumenti, si kya muntu, kya gavumenti tulaba nga kyetaagisa. Akiikiridde ttawuni Clerk wa Nnyendo Mukungwe Nakanjako Oliver asabye abakulembeze b'ekitundu kino obuteesulewo gwa naggamba wabula bakuumire ekifo kino ku mulembe olw'ensonga nti be bagenda okukiganyulwamu ebbanga lyonna. Tujja kusaba ndowooza abakulembeze abatwala ekitundu okulaba nti ekintu kyaffe tukikuuma bulungi, bagende okudda ekintu bakisangewo, n'abantu abakikozesa tulabe nti bakikozesa bulungi. B'abakulembeze abalala batenderezzaako n'okusiima obuweereza buno era ne beeyama okukuuma kaabuyonjo zino obulungi newankubadde nga mulimu munene, nga bano era basinzidde wano okusaba abakulembeze bannaabwe ku mitendera egy'enjawulo okusitukiramu. Tujja kukolagana bulungi nnyo okulaba nga tukuuma toyireti yaffe eno ng'eri mu mbeera nnungi, okulaba ng'ekozesebwa nga bw'esaanidde okukozesebwa n'okugasa ekiteesezaawo okulaba nga kigenda mu maaso ate mu bulungi n'okukuuma ebyobulamu nga biki birungi mu kitundu. Tugusiimidde ddala naye ng'omukulu bw'atusuubizza nti wanaabeerawo obukyabuzeebuzeewo okukola obutuufu omulimu gwo gukyali gw'amaanyi okulongoosa wano wasigale nga wanyirira bulungi. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Neebaza gavumenti yaffe eya NRM olw'ebyo by'ezzeekola kulaakulanya eggwanga.